banka mwesirina akawunti era bwe nsanga ngene gaddewo nga ngenda mweringa bampa akasente kange eri bwe ligula walizimba naye sirina ATM kyekintutte ku ekyo nze ne bwe ntambula ne Susan Bujingo ne tuyita mu Freedom City manya waliwo eri gyotera okutuvuga Dennis Acacia nze ne bwe weegombayo kisirina akantu ku musawo yange kavaamu sente zisuka ze twagenze tukanyiza bwe tugenda nga tugenza ofuna ekintu kya mitwalo asatu nga ngabala nga ngateeka mu nsawo maama alaba ne kano ATM eriwa ani kubira mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze Susan yabeera ne ATM ate yeteberako nyingi kugwako misaala gye gya soloti bw'azimalawo amanya Bujingo talina babanka manager mwe bali muno gyentereka bangi abamu be bansendasenda n'okugulawo accounts mu banka zaabwe bakimanyi saagala ATM kiggwayo erife abalina amagezi ag'owansi kiggwayo nti atereka muno taweza mane bangi atereka muno ti taweza mane chovola bwama tukeri wagunokirira wansi nolindirira ekyuma kati watwala zaki mu banka muzigayo ne ku mukaago ogw'ekiro nojjayo kakadiko ne sente nozijjayo nozirya ku mukaaga bo bali ababanka batunda bu product bwabwe gwe beeramu amagezi manye ennaku yo totereka sente ng'osevinga ate nozifunirako ATM si yampaka eri optional nze nzijayo visa card nga ngenda kulinnya nnyonyi bwe nkomawo ne mbaga ndi mugitte wangi bwe nkomawo ne mbagamba nti mugitte ne bw'ogironda visa card yange tekuyamba ekola ndi bweru bwe nkomawo bwe pakyensookerako kola nti tekyagasa mugidestroying savinga sacrificinga wangi savinga sacrificinga Luzungu na Luganda bitambulira wamu bw'oba osazeewo okutereka ng'olina kyoterekera zitwale nga ze wagabira taxi nzire mugumu sente z'olina kyoziterekera okukikolamu zibalengeza taxi ani yali agambye nti naye ntambulidde ku luguudo n'emyaka 7 kandinde abatakisi bampe ku sente zange nze bwe bavuma tebinnuma by the way I don't get affected. So bali ku social media ko bavumira omuntu alina kunvuma face to face. Kiringa okunvumira ku TV gye sitalaba. Sina okujjako ekinuma kibe ekyo. That's my husband. Wanje you become my enemy. He's my half. Because bwakaba I get affected. Era gwerinda bajja kusamoninga kubanga wali kumanyagana kwaffe. Nze nfuga omwa gwange sagala bizibu. Omuntu mifo ky'okwettola obusungu nvumanze owone. Nambooze yavuddeyo nayogera ku kintu kye wavaayo n'oyogera n'ogamba oyagala okusisinkana maama Nnaabagereka. N'agamba ng'omukyalo Omuganda kiki wakoze ekyo. Screenshot nagitaddeyo. Yayogedde ebintu n'agamba vaayo weetondera Obuganda maama tebamuyisaamu maaso bwe batyo ne bwe bato wali otegeeza ki? Ndi mukyala Muganda eyakuzibwa obulungi n'empisa ate neefuna omusingi ogwa Bayibuli oguŋŋamba buli muntu mukulu aba maama wange. Yes. Gundi asomeko 1 Timothy chapter 5 verse 1. Buli muntu mukulu muwe ekitiibwa nga taata oba nga maama abato baba baganda bange bannyinaze. Yes.
bwemba sisobola vuma Dora sisobola vuma Maama Nnabagereka. Ndi nnyo omuntu ayegendeza byenjogera. Ekyokubiri status ya Maama Nnabagereka teŋŋanya muvuma. Kati Maama Nnabagereka oyo yabadde akuddiramu. Bamuyita Dennis Tumuhaire yabadde akuddiramu eya Maama Nambooze eri wansiko. MP Bakireke Nambooze yiiyo gyesomeremu. Tulina challenge. Nakola program mu Junction nengamba abantu abamu be nakula negomba era bensinga okusaamu ekitiibwa Maama Nnabagereka, Princess Bagaya, Maama Janet Kataha Museveni, omukyala owokuna waliwo omukyala Maama Rebecca Kadaga. Naye nagamba singa Katonda ampa omukisa nemba sisinkanako. Nenjogera statement egamba nti taata wange yaŋŋambako nti mufaanana. Nagamba lwaki toyambalanga ye? Era engoye zange ezimu zijja nnyo ziri bent. Waliwo nenjagala okukola nnyo ka natural hair kali bent because she's one of my role models. Kati Honorable Betty Nambooze bw'aba yabadde ategeeza nze ku social media, Maama Nnabagereka musaamu ekitiibwa. Ekisooka ng'omukyala nsinga emyaka nga nsinga ekitiibwa, ekirala maama wa Buganda ndi mukyala Muganda niwe sandibadde simuvumangako era siri muvuma. Naye nga ye Maama Honorable Betty Nambooze kyenyinza okusaba nti oli mu media ya Uganda eyonoonese kubanga abantu amawulire bagajja ku bantu si bo ganoonya. Omuntu asobola okunsalamu ka clip with intentions to tarnish my name, but because you're a honorable member of parliament tokola kubanga bagambye. Olina kulaba gwe oba n'owulira. Ate era tuyige nnyo kye bayita criticism. Bw'oba oyagalanga okutereeza omuntu w'omutereereza kikulu. When you're on social media ng'osobola okunnoonya n'ombuuza ng'omukyalo omukulu mu Buganda ffe bamaama be twakula nabo ne basenga bw'okola ensobi bakuyita. Honorable Betty Nambooze bw'akeera nampita with all respect nsobola ogendayo ambuuze wakoze kino wasobezza nga maama ng'omukyalo omuganda omukulu. Wabula sikukubira eri ku social media yabadde tantereeza yabadde ampeebuula. Ekyo kirimu enjawulo. Dora bwenzija n'enkuze mabbali negamba Dora akatuli kali kateeteeyi. Bwe nkuze mabbali bwenzija negamba kati wano kumpewo negamba Dora lwaki olina ekituli ku kiteeteeyi? Sizze kuwabula nzize kuweebuula. Naye nze nina ekintu ekimu kyenzikiriza mu Uganda. We have people called populists. Ate Katonda yanfuka amafuta ku mutwe kati gayiwa. Waliwo abandiirako mu bulungi.